Mwebaali nnyo okwegulira ku Uganda Radio Podcast. Namusiza nnyo emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebaali nnyo okubeera wano eno nange omutontomi wammwe Martin Muganzi nga mu kitundu kino ekya Zinunula Omunaku kye tugenda okuyingiramu omutwe oba essula ey'omukaaga egamba nti Empologoma, Etta, Omukazi n'omwana nga Ndaba. Tuula, tereera, tosagaasagana, tuyingire ate tutandike tunyumirwe emboozi egenda okuddako. Zinunula ono ansanyusa nnyo era buli we musoma nnyumirwa nnyo ebintu oba ebyenjawulo byonna byonna byayitamu. Kale tugende mu maaso. Zinunula Omunaku, essula ey'omukaaga. Empologoma, Etta, Omukazi n'omwana nga Ndaba. Emmambya yali esala ne twambalagana n'olugendo lwaffe. Omuwala nga yatuli wakati nga nze nkulembeddemu. Ennaku 3 ze twamala mu lugendo lwaffe nga tutambula mu ngeri eyo. Twatambulanga kasirise era ebigambo bye twayogerera mu kkubo sirowooza nga byasukka engalo z'oku mukono ogumu okuggyako ebyo bye twayogereranga mu kisulo mwe tusuze. Oba kutya kwe kwatusirisa oba birowoozo simanyi. Ensi mu kitundu ekyo yali ya mbubbu ng'oyinza okulengera kuno ne gye nnava, newankubadde nga wano ne wali waabanga weetondeseewo akakuukulu k'obusaana. Kyokka mu lugendo lwaffe lwonna tetwajjirwamu kyekango. Ku lunaku olwandibadde olwokuna mu lugendo lwaffe, nga bwe banywera emmindi ey'okubiri ku lubimbi ne tutuuka. Baatwaniriza nnyo era mu kunyumya okwaddirira ne batubuulira ng'empologoma bwe zaali zimaze ennaku nga zitaamye nga zitigomya abantu n'okubakaabya akayirigombe. Enjuba yali egolooba ne tulya emmere ey'ekyeggulo eyali ey'embabwa ate ekiyita mu luggya. Obudde okugenda okukunira nga twatuuse dda gye twasulizibwa. Otulo tetwalwa nga tutuggyawo. Mu mattansejjere empologoma yatulumba n'esooka okwekinyira n'okwekuluntulira eyo ebweru. Bwe twagiwulira ne tulinnya ku kibanyi era nnyinimu nga ye mutaka ku kyo. Bwe twamubuuza mu kaama ekinaakolebwa ku mukazi we yatuddamu nti ye tamanyi kulinnya, alinnye. So nate bambi omukazi ng'alina n'omwana yakatambula. Mikolo nange ne tuteesa tumuggyeyo nga nze ow'okukka wansi musitule mumuweereze amusike ng'ayima ku kibanyi. Naye mba nzika bwe nti nga n'okugulu okumu kuleebeeta mu bbanga empologoma mwe yawagulira ennyumba ate ku ludda kwe nali nzikira. Okweyongera okukka mu kaseera ako kwandibadde kusuula kugulu mu kamwa k'empologoma oba kugyebagala bute, ate nga ku byombi tewali kye neewaddeyo okukola. Ekyobuzira kye nalaba nga kisaana okukola mu kiseera ekyo kwe kuzzaayo okugulu kwange waggulu amangu ddala nga bwe nsobola. Mba nkuzzaayo ekinnaginagi ne kulaalira mu miti. Mikolo nansika olusika lumu ne kubuuka mu nvuba eyo, naye ng'eddiba erimu lisigadde litambiriddwa emiti
okununulayo okugulu. Newaakubadde ng'akaseera kaali katono ddala mwe natitibanira n'okuwalula okugulu, naye yo empologoma yabwebwenereramu obukoko 3. Ng'emaze okuwemmenta obukoko bwonna n'evaabirawo akabuzi awo ng'obudde bukya era ng'omwezi gwememula. Bw'eba efuluma ng'erowooza nti olusasalala erukunkumudde, ebyembi omwana n'awawa muka mu tulo n'akaaba. Anti akatambye, ensolo n'ekyuka n'ekomawo n'esika omwana n'emutujja ekigwo, endegeze zaagiramu zokka becca n'aggwamu omukka. Ate n'egwira omukazi naye n'emutuga n'emusitulira mu kamwa kaayo, egenda emuwalula nga kkapa bw'ekola emmese ensolima. Bwe yamutuusa mu luggya wakati n'emussa n'emagaamaga ng'emutaddeko ekibatu kyayo ekya ddyo, n'ekutama n'eruma. Saalaba kanyeenyaako mu ye, naye obanga yali asigaddemu akateetera awo bwe kaggweeramu. Ng'emaze okutuukiriza omukolo gwayo ogwo, yasitula ennyama yaayo n'ekulubbya nayo okutuusa lwe yazimirira n'ebulirayo. Twali twagala okukuba enduulu, nnyinimu n'atukomako mangu n'agamba nti, temukuba nduulu, empologoma bw'enedda ffenna ejja kututta, mugireke ekome ku abo banaagimala. Nkukulisaayo nnyo mu kitundu kino eky'omukaaga, empologoma Etta, omukazi n'omwana nga Ndaba. Zinunula musajja ono taggwako bizibu, ava mu bizibu adda mu bizibu, ava ewandodooti ate agenze eno wasanzeeyo empologoma. Naye olwaleero nze kyenjizeeko ku Zinunula nti nno ye muntu alowooza ku balala, afeeyo nnyo ku balala, kubanga nnyinimu ye bwe yawulira ng'empologoma ezze, omwana n'omukyala yaleka wansi. Neraba Zinunula yadde okugulu kwalaalira, yali agezaako alaba engeri kijayinza okutaasaamu omwana n'omukyala. Mpozi n'ekirala omuwandiisi atulaga nti mu biseera eby'emabega oba ebyedda, ebintu ebimu ennaku zino eno tulaba tulina amayumba bikina buli kimu. Luli abantu baabeeranga mu bibira era ebisolo bino eno baabeeranga nabyo nga bibabeera kumpi nnyo. Kale olaba ekyalo kiramba mu kitundu kino oba mu ssuula eno nga kiri mu kuwaana na mpologoma, empologoma eri mu kulya abantu bamalawo. So nze nnyumiddwa nnyo okulaba engeri Zinunula bw'avaayo alabe nga ataasaamu nnyinimu, mukyala wa nnyinimu n'omwana. Ate mpozi n'ebigambo ebingi ennyo omuwandiisi byakonyeeko ddala bw'abadde atulaga engeri ki empologoma gye yajjamu, empologoma gye yattamu omukyala, gye yattamu omwana. Wabaddewo ensisi y'amaanyi nnyo, omuwandiisi yakola omulimu gw'amaanyi nnyo awo gatuwandiikira ekitabo kino. Kale ndowooza sigenda kusukkawo awo, mwebale nnyo okuwuliriza. Tujja kuba tukomawo mu maaso awo ate n'essuula ey'omusanvu. Mukama Katonda oyo atakuumira mpeera abankuumire. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mweraba.